naye ndi musanyufu nti poliisi ekitegedde nti omuntu wabaako n'ensonga asobola okujja ne yeekalakaasa kuba Kayihura facilitation gye yakoze n'asobola n'okufunira abantu amafuta okujja okwekalakaasiza we batalina kwekalakaasiza ekulaga nti oluusi naye akola ebintu ng'amanyi nti mumenyi w'amateeka era kino kyongedde okutulaga Kayihura abantu baakuba bulijjo n'agaana okwekalakaasa olwaleero abasirikale be abajjemu uniform n'abambaza engoye z'abantu ba bulijjo ne bajja wano nga poliisi egenda ebawerekera era simanyi oba abamu mulabye nti oluvuddeko wano katono nnyo nga baddamu kwambala ngoye za kitongole kya poliisi kuba bapoliisi. Kayihura ye muntu omu abadde agaana okwekalakaasa nti okwekalakaasa tekuli mu mateeka ng'akozesa public order management naye nayerabira nti naye olunaku lijja kutuuka ng'ayagala kuwereka obutali mu mativu eggwanga obumukwatako kati ebintu bimufuukidde ebizibu naye n'addukira mu kwekalakaasa nti alaga obutali mu mativu eggwanga lino. They were sent to behave in that manner. They were used, and I really feel Kayihura wanted to clean this name by sending some people so that other people also get to know that for him is very innocent. There are other Ugandans who are demonstrating why some people would like to take him to court. So I really feel this is a cover-up, and Ugandans should not take it very seriously. Esawa zino si zirungi ku pinpointinga omuntu ngoba Kayihura yalina omusango oba niyo nze mbadde nsaba Parliament etekeko akakomiti ka investigating kanonyereze ensonga deeply. This is Kingdom TV.